Kyaddaaki Commissioner wa Parliament ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga nsamba gwe bazze bakolokota okumala ebbanga eddene kwe bigambibwa nti yeezibika ensimbi y'omusolo ewerera ddala obukadde bw'ensimbi za kuno 5 avuddemu omwasi n'abaako by'atangaaza eggwanga ng'ono asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lw'atuuzizza ku Parliament enkya ya leero. Naye Mpuuga ategeezezza nti si waakulekulira buvunaanyizibwa bw'aliko nga Commissioner wa Parliament ng'abakulembeze mu kibiina ekya Nuupu bwe baamulagira era ng'aweze nti si waakuva mu kibiina kino ekya Nuupu ensonga nti omu ku batandisi baakyo nga n'olwekyo kiba tekikola makulu ye okulekulira. Okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Ekibiina bwe kiri nakiteekako amaanyi gange obudde bwange n'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'onontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Mpuuga agamba nti kyekiseera badde mu balonzi banoonye obuwagizi nga n'olwekyo okudda mu kwerumaaluma ng'abakulembeze kikosa bannansi nga tekiwa NRM omwagaanya okugaziwa n'okufuna obuganzi mu bannayuganda. Era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Asuubiza bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja nti waakuba obuwagizi bwonna bwe beetaaga era n'aweera nti si waakutuula butuuzi ng'abantu abalina kye bakoze bavoolwa. Njagala kuwugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira. Bannaffe abali ebunaayira batuwagidde nnyo kuva bwe twatandika NUP. Beewaayo nnyo obudde bwabwe, ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina. Njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era byenkyaliko. Ekyokubiri nti nze ne bannanga balowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka agafuga ebyokulonda, kubenga okwetaba kwammwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente, naye nga musobola okulonda, musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne muddibwamu nga bannayuganda. Ku nsonga y'emisango banne gye bamuvunaana agamba nti tebaginnyonnyola mu mateeka era nga ye tasinkanangako omukulembeze wa kibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva bino byonna lwe byatandika, wabula ng'agamba nti bw'anaaba amuyise waakugendayo boogere. Ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera ate siri kapere mu kutegeera amateeka. Sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano, ku nnyimbe, press conference, musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo naye ensi ekyagaanye okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange. Bw'aba mpise nja kumusinkana twogende, sinaafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Eri abo abamulangira okwekweka mu Buganda abasabye banuune ku vvu kuba ekitiibwa ky'alina Kabaka ye yakimuwa ate nga tamala gakiwa buli muntu ng'ate tasobola kumukuba bwami. Buvuddeko Kyagulanyi ayita ababaka ba Nuupu bonna wabula ng'olukuŋŋaana luno Mpuuga teyalwetabaamu nga luno alwogeddeko ng'olutalina kigendererwa nga n'olwekyo tewaali nsonga lwaki yali alina okulwetabamu nga n'ensonga ezaali e Masaka azikoonyeeko. Ensonga z'e Masaka naziwaako obuwabuzi era obuwabuzi obwo buli ku record. Ebyo walaba bye biviira mu batawulira. Singa bampuliriza nga Ssekanyolya tibyandibaddewo. Naye ndowooza nti yali lesoni nnene eri abo bataagala kuwuliriza n'abalowooza nti osobola okutambuliza ekibiina ku biragiro n'obwetaavu bw'abo abantu abatono. Okuwabula kwange kwe nawa e Masaka nkyakuyimiriddeko nti ebintu ebimu birina okuyimirira. Buli muntu ategeere gy'alina okukwata. Mathias yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.